yo. Gwe bondaba ntunula ki? Mane. Oyo mwana bamuyita King Sir ne Gravity. Mbagala nnyo era Gravity bwazze wano mbadde manyi saa yazze. Naye ngenza okulaba nga Gravity ne mukago genda. Omanyi waki? Mbagala nnyo. I love the industry. I love this business. Naye ate saa mwagala nnyo. Lwaki oyagala nnyo King Sir? Kambeerera wakayaye. Akayaye kanyingiza ne mu kidaala. Nga ngenze okwanjula. Ke kanyingiza. Akayaye ko tekakomooko. Kale sasula buli kintu. Embuzi kazimpa. Ekirala manyi kyakase. Weekali. Mu byange byonna weekali. Ate kesaawa wallahi nkulamirira. Allah yali twawula mashallah taala. Ndi naawe. Yo kolabo yaddi gwe ne Saha. Waliwo yasooka kuba yeyandeeta. Sinjogera mazima. Nali sikolera mitwalo 15 nali nkolera 2. Nenkuba akayimba ne King Sir bakayita Diana. Neninya mpola okakana ndieno nyambala makoti olana eta nsobola bosi wange. Aliwata kusobola Saha. Nenyi ni bosi yangankulesi. Tusinkane mu biseera ebyo. Sanzize ndi mu biseera ebyo waliyo mikwano gyo ngaffe nga twambalira ddala nga tuvuddeyo batutegese. Nebaza mukyala wange okundesigninga everyday. Dumuna, thank you very much. Kosa tena ngere gyo kyesunze nnyo omuntu abadde asubira ogenda kugira mu mpale empanvu naye era nnyimpi. Anti munnange olaba ate sijja kubba mukolo gwa Saha. Tomanyi bwe nzija mu mpale empanvu mba nzibye omukolo. Baba bagenda kumpita Misaaki, ani oli Gravity, bagenda kumpita ani ojja kwekanga nga bampise n'ataliiwo. Nga taliiwo. Nga musajja gundi. Sente zafulumye bilioni 18. Ezikola ki? Ziyamba abayimbi mu Federation. Zibayambe, no problem. I'm not sina buzibu zibayambe. No problem, zibayambe. I'm okay. Abawagizi olaba bagamba batya. Be bangamba yambala be bampa. We banangamba mbulyalya. Ogambye sente meka? Bilioni 18. Nzibu nnyo okunnyonnyola zeetaagamu abalonzi. Bilioni 18. Bakama bange mu nsonyiwe zeetaagamu abalonzi. Okuzigabanya. Zino si zaffe. Z'abalonzi. Ezikola ziki? Nkole ki kye nali nsinga okwagala kwanjula nakumala. Nkole ki ekisingaawo? Obuntu obutono nabukwasa bawagizi. Allah yaŋŋamba kubanze nkola mu ofisi ya Allah. Yaŋŋamba kolaga bakusasule bakumaleyo. Ogambye bilioni 13. Oluyimba olusinza okunyumira omwaka guno olusookera ddala namba 1 baluyita ebiseera ebyo. Oluyimba olwokubiri nga njogera mazima baluyita bwepaba. Bwepaba. Shiba ne Fifamaika. Oluyimba olwokusatu olusinga okunyumira lwa Dax Vibes. Nalwo lulimu akagambo kagamba mbu baba. Dax Vibes namba 3. Oluyimba olwokuna olusinza okunyumira A Reality Out About lwa King Sir ne guy bamuyita Bitabusse. Pretty Remix. Oluyimba olwokutaano mu Reality olusemba okunyumira lukyambuze. Anti ze setaga luyimba. I'm an artist, I'm the best. Gwe bondaba nfana luyimba ki? Nvuddeyo nyabo. Nvuddeyo. Kale. Amanyi nga maje. Kundi jena byejokola ne ngamba bannange. Eki. Amanyi nabye maji ku stage. Amanyi galina.
Kyali muto, ndi kito. Myaka 12 gobo nsubiramu. Bakusubira mu kuba bwotyo. Bakusubira mu kuba bwotyo. Nze nkubira ddala era. Abantu abamu babadde beewunza nga beewuunya nga bagamba ennyimba mubadde banyirazimba ababirize mwakola. Ngeziriwa. Ngeziriwa. Wina. Eyo sikola bolo limba lwange. Olwo lwange sikola bo. Ne mwangu we mukole. Sikola ba. Ata ndo masambye okola video. Agaliwa. Olusembe musambye okola video. Ajja tuyimba. Sana z'abayimbi zafulumya bilioni 18. Bampeeko zonna ze bampaddeko. Oyagalako mmeka? Zonna eziriwo ze zentwala. Ne bampayo emitwalo 5 zoloka zinziriddeko. Okuba wazafulumye kwa president wa federation wamukontaktizeeko. Nesente gyemanyi we ziba zifulumye zakuyamba mu bizibu bya music industry. Ziza muyimbi kinoomu. Tezinza kuba zange, tezinza kuba za Kenzo, tezinza kuba za Shiba. Zakuyamba. Kyensuubira. Omwaka guno tugumalako nyimba ki ezikusingidde omwaka guno? Kwepiica. Jenje mu kituli. Muna. Pena. Bayimbi bano tebayimbye kwekayimbye. Azasinze endongo. Naye nga nabo bayimbye. Mulimu okwepiica, of course a song of the year. Mulimu ebiseera ebyo oluyimba lwa Saha, lwa Kabinyo, mulimu Baba Big Fameiga, mulimu Alien Skin, Pate, mulimu Kenzo, baluyita batyo oluyimba, balipira boda, tutambudde bulungi, mulimu n'endala, bayimbe, mulimu Chekecha, ani oli Kalokatsinda, Wininwaji, Binga, Waliwo pastor yabaye mabegakawo Pastor Sempa ng'agamba oluyimba lw'okwepiica lukole mu remix ng'owabulira abantu beekebeza sirimu n'okwejjanjaba. Lwaki kwepiica? Okwepiica kitegeeza kuba bifaananyi, taking pictures. Abantu bagimanyi sirimu aluma seetaaga bagamba. Babeekuume. Nze alina obibagamba. Bannyaabwe babagambe bagende beekuume. Oluyimba lw'omwaka guno lw'okoze bukosa tubadde okwepiica. Otambulira nnyo ku ŋŋombo, ennyimba zo zikuba nnyo ne zibuuka eŋŋombo. Konsati y'omwaka ogujja tusuubira ng'omulamu ki? Ngenda kukola konsati ne bwe sikola mulamwa ne tugenda kuba ne show next year. Era kololo so okujja wano ku Africana. So okujja ku Africana. Wanda saa kikubye nange njala nkikube muka. Naye nga nja kola ki? Ngenda kola show jagikola Lugogo next year. Yeah man. Chejo. Kisima.